mu mwaka gwa 2017 waliwo ekitiibwa omulamuzi Anup Singh kati nga yawummula yajja ewa Kiso ng'asaba ettaka ku luguudo lwe bayita Brother Amans Drive Entebbe ng'ate awo waasaba we wali olutobazi oluyitibwa Namiiro era kyekimu ku kitundu kya Lwaniwe ennyonyi kwe ziddukira ku kisaawe ky'Entebbe. Omulamuzi yali afunye deed plans ezikolebwa abakugu mu ofisi y'aba Commissioner Servant Mapping ng'asaba yiika 3 era yali akozesezza obukiiko akakiiko k'ettaka ak'omu kitundu Entebbe ne ka committee ka physical planning akakola ku by'enteekateeka mu Entebbe municipality. Obuvunaanyizibwa okusinziira ku tteeka ly'ettaka bulagira District Land Board bwefuna okusaba okwo okukola kye bayita due diligence egende enoonyereze ettaka liri luddawa lyenkanawa era livunaanyizibwa ki. Land Board ya district bwe yagendayo okutunuulira ensonga z'ettaka lino yagenda okulaba nga ziri ku airport kwennyini ne bayagezaako okubuuza ekitongole ekitwala ebyennyonyi kya Civil Aviation Authority era ne babawandiikira n'ebbaluwa. Civil Aviation Authority kirungi ye ebbaluwa yagiddamu ng'ekkaanya ne district nti awo tewateekeddwa kugabwawo ttaka olw'obukulu bw'ettaka eryo eriri awo. Era okusinziira ku nsonga eyo n'ensonga zino wammanga District Land Board n'egaana application oba okusaba kwa Singh omulamuzi ng'egamba nti ettaka eryo weriri ekisooka lutobazi lwetaaga okufuna ebbaluwa okuva mu NEMA eraga nti ddala ekigenda okukolebwawo tekigenda kwonoonawo. Ekyokubiri akakiiko k'ebyettaka aka physical planning bwe kaali kawa ebbaluwa ze kaateeka kusaba kwa Singh omulamuzi kaali kalaga nti poloti basasabye 5 ate bagenda okuweereza ebiwandiiko ne deed plan nga kuliko poloti 12 ekitegeeza nti kye baali beetaaga kyali kinene okusinga kye baali basabye. Kati ate n'ekyokusatu area land committee bwe yali ewaddewo gundi ezo kyali kizuuliddwa nti ettaka eryo ligwa mu bendobendo erikola ekisaawe ky'ennyonyi ekya Entebbe Airport ekikuuma obutiribiri kubanga ebikolebwamu biyinza okuba biteekwa okuba nga bikwata ku mateeka ga Civil Aviation obutaleeta binyonyi ebiyingira mu yingini z'ennyonyi n'ebirala. N'olwekyo olw'ensonga ezo District Land Board okusaba kwa mulamuzi eyawummula Singh n'ekugaana. Omulamuzi n'atandika okukozesa obumanyi bwe mu makooti n'agenda n'afuna court orders ng'agezaako actually yatuuka n'okuwaaba ng'agenda awaabira abakozi ba Land Board abakozi ba district ng'abantu ku nsonga eno kwegamba kati awo ye yatandika kukozesa kitongole kya bulamuzi okulaba nti afuna kyayagala. District yalaba bigisobedde newandiikira ssaabawolereza wa gavumenti ayitibwa Attorney General ng'emusaba asinziire ku byo byerabye asinziire ne ku kooti omulamuzi byaleeta okuva mu kooti ssaabawolereza awe district amagezi kuba ffenna tuli bakozi ba gavumenti nga ssaabawolereza ye mukama waffe asinga okuba waggulu. Kaakati okuva ku olwo ekitongole kya ssaabawolereza tekiddangamu naye byo omulamuzi abadde afulumya ennamula okuva mu makooti ng'asaba ne ssente era ebiseera ebyo yagamba nti yeetaaga okuweebwa $4 million nga ziva ku district era n'agamba nti Land Board y'ewa Kiso eddemu etunuulira okusaba kw'omulamuzi oyo aweebwe ekyapa nga talina gwe beebuuzizaako n'omu era neeragira nti ekyapa ekyo kifulume mu nnaku ezitasukka 21 era nga kya freehold era neeragira bw'ebanga Civil Aviation erina interest eza security yo bajja gyekolerako era neeragira District Land Board esasule obukadde 2 obwa damage okubonaabona n'okulumya omusajja ono Singh okuva mu 2017 era
negamba district land board esasuleyo ngase endala ya million 10 nga bazisasula applicant oli kakati okakananga ze million 15 costs za application okuva ku olwo ezakozeseza musango district nga nazo ino sasula million 15 naye ng'ebyo byonna bikolebwa ngambye nti Attorney General Chambers basirika ng'ate ffe betulinda ng'abasaabagezi baffe ku nsonga zino zibadde teziri busa nga tufuna amawulire agategeeza nti omulamuzi yamaze okukola enteekateeka y'okutunda ettaka lino ng'ate era agenda diguza Civil Aviation Authority nga bagaziya ekisaawe era omulamuzi olw'okuba ekyo yakifunye ng'afunye n'agula kati ate afunye ne court order empya ng'ataddeko akazito okulaba nti tufulumya mangu ebyapa ekyo kituwaliriza okuba nga yadde tubadde tukyalinda ssaabawolereza w'amateeka kati tuwandikidde ate minisita w'ettaka kubanga ssaabawolereza ne minisita w'ettaka bonna batuula mu kabineti kati ffe kye twagala singa ssaabawolereza agamba nti omuyindi ono mutuufu okutwala ettaka ne minisita wa lands n'atugamba nti kituufu ono okutwala ettaka alitunde faawo tujja genda mu maaso kiba kitegeeza nti tuba twejjeeredde kubanga ffe tuli kuuma bintu bya gavumenti sitwagala tubiweeyo ng'ate tewali akoze eki ate omusango okukola eki otuddire n'olwekyo nze nsaba buli gwe kikwatako asituke ku nsonga eno enkulu ekitongole kya NEMA mu biwandiiko bye tulina tetulinaamu kiwandiiko kya NEMA na kimu olw'ensonga bwe application y'omulamuzi Singh bwe yali egobwa yagobwa emugamba nti alina okufuna olukusa okuva mu NEMA ate ffe ng'aba district tetusobola kumusabira lukusa nga kitegeeza nti ye kye yali alina okukola kwe kugenda mu NEMA n'asaba olukusa NEMA n'emuwa ebbaluwa ne tuzaataakinga ekyo takikolanga ate ffe tuyinza kimukolera n'olwekyo NEMA naye eri silent naye ate toyinza gamba nti eri silent kubanga ffe situgisabanga ye ayagala okukozesa awo eyandadde yagisaba era n'abeera nga ku biwandiiko bye tulina ataddeko ekigamba ne NEMA yiino yanzikiriza kyatakolanga n'olwekyo ebyo byonna zezo state agencies zetugambye nti mu lutalo luno mulimu agencies nyingi eza gavumenti ezirina okwesotinga okulaba nga situfuuka kiso kya mbuzi omulamuzi ono amanya ge gonna yani omulamuzi Justice Anup Singh yali wa High Court one e Kampala yakola emirimu okumala ebbanga ddene lwakuba kati yatuuka myaka egikadde naye nga ndowooza asula oba ntebe simanyi naye nga ye Justice Anup Singh era yali mulamuzi wa High Court yakoze Attorney General singa amala okutaputa district egenda kumala esasula sente ezo ezogeddwa ate kati sinza kubuuka muganga sinnagutuukako naye Attorney district eba tesobola kusasula olw'ensonga nti Attorney General twamusaba dda okiraba ono bwaga nti aludde ng'abonaabona ffe Attorney General ebbaluwa zonna ziri ku record bw'abanga yaludde nga tatugambanga ate ffe tuyinza kukola kyawukana na gavumenti kyesazeewo era ono kiba kitegeeza ne bw'aba ayagala sente aba alina zijja mu gavumenti si ku district kubanga ffe bwe twatuuka we tukoma twajulira gye twajulira tebatuddangamu ate toyinza tusasuza okujjako nga bw'oba oyagala okusasula era Attorney General yakola ki yasasula yes kyeyogedde nti omuyindi ataguze Civil Aviation ettaka ekyo kye tufunye oluvannyuma anti kaakati kitegeeza nti waliwo syndicate kaakati okiraba tulina ebbaluwa ya Civil Aviation wano eraga nti bo bennyini bwe twabatuukirira baatugamba nti ery'ettaka kikafuuwe temuligaba kaakati ate ku budde buno tufunye amawulire nti ate Civil Aviation eyagala gula ku muyindi ettaka kati eyo syndicate eriwo gye twagala bannayuganda bakole ki balabe owulidde nti kitegeeza ki wate kukubeerawo ensonga lwaki Attorney General Chambers tezinnatuddamu owulidde wate kukubeerayo abatudde ku bbaluwa ezo kakati bw'ogenda okukitunulira ettaka lino ddene liri prime kati kitegeeza nti ekintu kirimu abantu bangi owulidde ono mulamuzi kooti yazikozesa Attorney General Chambers kitongole era nakyo kiri mu Justice Land Order Sector kitegeeza abaalinayo abantu era kyovola nti tebatuddangamu Civil Aviation yo yatuddamu eri ku record ngetugaa kikafuwe temugaba kakati kyovola twagala kutunuulira era kyovola kati tukimaliza wa Minister owa Lands kubanga ye mu bino byonna abadde talina we yali alabikidde kati ye engeri gyali cabinet minister tulowooza nti yakyali clean
kati yabigobe ku level ya government batubuulire ffe kibanasalawo kye tujja okukola. Singa ettaka limanyi ligenda bulabe ki obuliwo? Simanyi naye maze okubuulira nti ettaka kitundu kya airport, maze okugamba nti ettaka liri mu Luswampu, maze okugamba nti ettaka liyamba ku ecological system ya Ntebe yenna, maze okugamba nti ettaka litunudde mu airport mu State House n'ebirala. N'olwekyo obulabe bulijjo tubwogerako bw'obutonde bw'ensi n'ebirala. So kirimu security issues, kirimu development ya international airport, sika airport kali loko ane mbeeramu n'obutonde bw'ensi.